Yes, Redson TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ajja kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe naawe atanaba kubanga osubscribinga nkujjukiza nti kikole kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification abere nga tomisinga nsonga yonna bino ebigenda maaso mu Lubigi wakati ng'ekitongole ekya NEMA National Environment Management Authority nga kimaze okutegeeza nti kigenda kumenya n'abalala abali mu saidi zeeyo Makindye Ssaabagabo nga kuliko ebitundu nga Busaabala Gangu n'ebitundu ebirala byonna abazimba mu Ntobazi era ekibaluwa kye baabawa nga kiraga nti ennaku ze baabawa zaggwayo era essaawa yonna okumenya amayumba gaabwe okumenya properties zaabwe n'ebintu ebirala byonna essaawa yonna zi excavators n'ebimotoka ebyo ebisenda essaawa yonna bigenda kubanga bibatuukako kakati Elias Lukwago ono nga road mayor w'ekibuga Kampala yategezezza nti kirabika tebagenda kukkiriza ayina information gye yawadde ngenda kuwa mu katambi awo Elias Lukwago agamba nti ekitongole nga NEMA bwe kibanga kyakumenya amayumba g'abantu obanga kyakulongoosa Ntobazi mu mateeka kirina kukozesa bimotoka byakyo naye agenza okukinoonyerezaako agenza okukyetegereza ng'ekitongole kino tekirina kimotoka yadde ekimu ebimotoka bye kikozesa bimotoka bya KCCA ebimotoka ebisenda nti bya kitongole ekya Kampala Capital City Authority kati Elias okusinzira ku ye agamba nti mu mateeka ekitongole kya KCCA tekirina kuoperatinga kusukka bitundu bya Kampala naye ate abantu be bamenya enamba esinga bali mu Wakiso bano be bamenye Nansana mu Lubigi bali mu Wakiso ne be balaalise okumenya bangi era bali mu Wakiso kati road mayor agamba nti bino ebimotoka era essaawa yonna wandiraba ku mayinja oba n'okubyokya singa okusinziira ku ye bannayuganda banakkiriza ne bagendera ku ndowooza ye oba ku magezi gaali mu kubeera ng'abawa Elias Lukwago yabadde ayogerako n'abamu ku bantu ab'enjawulo kuba kwabo bazze bamenyebwa amayumba gaabwe n'ategeeza nti ekimotoka kino oba ebimotoka bino bye bakozesa okumenya amayumba gaabwe biri mu kumenya tteeka ku tteeka tebikkirizibwa yadde dakiika n'emu kubeera nga bimenya amayumba gaabwe olw'ensonga nti bikoma mu kibuga Kampala ate amayumba bali mu gamenya mu district y'e Wakiso so road mayor n'abawa amagezi nti tewabaawo ekimotoka n'ekimu ekiddamu okulabwako nga kimenya ennyumba y'omuntu business y'omuntu oba nga kisenda ewantu wonna mbu batereza Ntobazi simanyi oba Gwanda bali ku mukuto ogwa Redson TV ensonga eno looza road mayor anaasa kisidinga mu yo abantu bazze babamenya mu bitundu ebyenjawulo mu Lubigi Nansana ebwayise mu bitundu ebimu ne ku bitundu ebimu ebiri ku Masaka Road molo Lutobazi olwa Lubigi abantu bazze amayumba gaabwe gamenyebwa era bangi balabiddwako nga basenguka bava mu bitundu ebyo nga bagenda ate bafuuke abapangisa mu bitundu ebyenjawulo okusobola okubeera nga basigala nga bakola kakati road mayor bwe yadde ayogera yategeezezza ebigambo nga mukambwe n'agamba nti ebimotoka bino tebigenda kuddamu kukkirizibwa kubeera nga bimenya yadde ekintu kyonna soka omuwulirize nze nzije mbere nga nkwongerayo ate kuleetaasa ezijjaawo kambabulire ejjoogo ery'amaanyi lwenda ezigende Nansana wenawulira ng'ekintu kiyigudde ku mutima yakwata buleda era nafaafaganye ne bannange bwe twabadde mu KCCA ebya metropolitan ani abyogedde wano temuddamu obyogerako ebyo birimu obuzibu bwabyo temweyitira bye mutajja kusobola kubanga buli lowooza metropolitan oba ojustifyinga bye baakoze kufe twaba tubateeka ku ninga tubabuuza NEMA greda zayo zibiruddawo ezimenya abantu ezo greda zekosa za KCCA kakati ojjotya greda eza KCCA ate nezimenya Wakiso waligenze Wakiso n'ozijja ku district Wakiso ozijjotya kati byemuleeta mumante muleeta obuzibu program metropolitan obangaga nti KCCA leeta greda ate emenyewa nengamba bugenda kutuufuka era twagambye abali mu KCCA omuntu yenna n'awuddamu okuwayo kigreda nti kigenda kumenya muntu nga tubayise mu kakiiko kano tugenda NEMA talina greda neki ebyo talina weetiye neki n'emu weetiye ezekozesa za KCCA kaakati nagambye bakulembeze bannange singa tugomba kwerima ne tuteekawo embeera wali ku siteholu nti teri greda yaffe eva wano egenda kugenda kumenya muntu etteeka nga lyogera nti wategedde okubeerawo akakiiko
lipoota eri muddawo y'akakiiko titeriiwo akakiiko katudde batekanaba kutuula ate gwe okutte greda ya KCCA nti egenda emenye ekyo bwe tukiwangula tebalina mbazzi na nsuuluulu zibijja kujja nazo wano nga tebalina biweetiire tebasobola kujja naki na mbazzi na nsuuluulu na nkumbi na jambiya naki. As KCC, as LC5 representative and as KCC, we were resolved that we are not going to get our machines, we are not going to get our excavators, we are not going to get all those machines to really come and do the eviction as KCCA. No, we are going to be paid whatever they did of getting our machines as KCC and taking them to evict people of Namona ways, we go and it was wrong. We go to operate that way. So this time now, let them use its own machines. We should not use our machines to evict people. Yes, bigambo by'abakulu ab'enjawulo okuva mu kitongole kya KCCA wabula ekiwayi ekyobukulembeze oba political wing. Jukira Erias Lukwago naye ava mu kitongole ekyo ekya KCCA ategeezezza nti teri kimotoka kya KCCA ekigenda kuddamu kubanga kikkirizibwa okubeera nga kisenda abantu ate nga kiyambako ekitongole ekya NEMA. Mu kwogera kwe ategeezezza nti ekitongole kyonna bwe kiba nga kitwala mu maaso exercise yakyo yonna kiri mu mateeka kiri supposed kubeera nga kikozesa machines zaakyo nti kati ekitongole kya NEMA kirina okuba nga kirina ebimotoka ebyakyo ebikola emirimu egyakyo ti naye ate bano bali mu kuddira bimotoka ebya KCCA ate bye bakozesa okuyambako ekitongole ekya NEMA okubeera nga kimenya abantu. Erias Lukwago ategeezezza nti teri kimotoka kigenda kuddamu kubeera nga kikkirizibwa kati simanyi golooza anaasa kisiidinga oba kubanga yagamba teri kimotoka teri kuddamu kumenya muntu yenna naye ate ekitongole kya NEMA ng'ate kyo kiri mu kugamba essaawa yonna bano be bawandiikidde ebbaluwa ng'ennaku zaabwe ziweddeyo abasangibwa mu bitundu ebyo byenkugambye okuli ne Busaabala kati n'ekitongole kigamba kikyamenya abantu abali mu Lubigi. Jukira twakutegeezezza nti ekitongole akulira ekitongole ekyo amanyiddwa nga Dr. Akankwasa Barirega bwe baamubuuza lwaki kampani ya Mandela oba ebizimbe Mandela owa Supreme Fly engana ya Supreme oyo ali e Busega ebibye nga temubimenya yategeeza nti oyo ye oyajjiraawo bali tebannaba kugazeetingawo naye ate nga tannawezaawo myaka 10 wabula bali abajja mu Lubigi abamu kuliko n'abamalawo emyaka 4 abali myaka 4 nga bali awo kati oba baali bagazeetingawo bigambo byali bya Dr. Akankwasa Barirega wabula Erias Lukwago yakalambidde ategeezezza tebagenda kuddamu kubeera nga bamenya. Ojja genda mu comment section ombuulire olaba nga Lukwago anaamalako ne kino oba ali mu kubeera nga amalira abantu budde. Jjukira abantu bano bazze bamenyebwa Erias Lukwago abaddewo naye yasooka n'asirika mu kaawo amawulire twaga kuwa yali tali mu ggwanga wabula we yakomawo we yatandikira n'abeera nga ate anenya ab'ekitongole kino okubeera nga bakwasaganya ensonga ey'okutulugunya abantu nga babajja mu lutobazi ne mu bitundu ebirala okubaleka babundebunde. Red Zone TV woli we bali kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.